abalungi be basinga obungi ababi. Abatulaba mwebale okulaba Dream TV, mwebale nnyo okuwuliriza Impact FM. Waliwo wennali ebiseera bino ne nembuuza abantu nti bannange, President bw'ajja wano mumugamba ki? Omu n'aŋŋamba nti nze mugamba nti vaako. Ne mugamba tiddali kyekyoka ekyo, so why? Ibwavaako ki? So twegendereze mu ngeri eno eri bweti nti abantu tweteeke mu kifaananyi ffenna eky'omukulembeze w'eggwanga ng'ali mu makaago. Eno mu theatre ffe tukiyita magic if, ekigambo if, singa pulezidenti w'eggwanga ajja n'akyala mu makaago ng'oli ne mukyala wo n'abaana bo, omumugamba ki nti ki? Nga tewali kwekubira nti oba mutidde oba kiki. Buli omu ndowooza alina kyateekwa okuba ng'alina kyasobola omugamba mu makaago. Gwe weebuuze nti katugambe olina omulimu, nti pulezidenti bajja ku mulimu gwaffe tumugamba ki? Kubanga emirundi egisinga abantu tebalina kye bagamba muntu. Bagamba bugambi, ekyo tetukyagala, oba oyo tetumwagala. Abantu tebaagala muntu omunaku oba akwatibwa ekisa. Okukwatibwa omuntu ekisa si kye banoonya. Naye abantu baagala nnyo ate okuwegomba bali ababasingako. Buli muntu yeegomba amusingako. Kiki kyentegeeza nti pulezidenti oyinza okuba nga tomwagala olw'okuba akusingako, oba olina kyoyagala omugamba nga tosobola kimugamba. Oyagala kugamba ki oyo? Katugambe jjajjaawo fajja, tuli mu maka, jjajja waffe agenda kujja kutukyalira, tugenda mugamba ki? Nga mukitegeka era bwajja mukikola kimugamba. Singa ddala bapulezidenti si baffe abo baalina kabuntu akyalira abantu awaka ng'abasumba b'amakanisa bwe balina okuba nga bagoberera endiga zaabwe okuva mu kkanisa okutuukira ddala awaka, okuva lubazaalibwa paka okufa. Njagala nnyo okumanya gwe bwe bakukyalira ewuwo oyagala kugamba ki pulezidenti? Nze singa pulezidenti ankyalira wano ewange sirina kye mugamba, sikirina, sikulimba. Era mugamba nti sirina kye nkugamba. Era ne bambu nti kiki, nti lwaki? Kuba sikirina. Kati mugambe nti ki? Nti vaako ng'oli bwe yayogera nti yayamuga nti vaako. Nti kiki? Nti oluddewo nnyo. Ye takimanyi. Kati oyagala kumweza bwenkulu akimanyi. Sirina. Ekyo oba kirungi oba kibi simanyi. Naye njagala okutegeeza nti singa ajja okunkyalira wano sirina kye mugamba. Mugamba nti kibannange oba ndi sirina magezi mangi oba ndi musirumu katono. Naye mugamba ki? Nammwe munyambeeko ddala bw'ajja ewange mugambe nti ki? Nti oluddeko, nti vaawo, nti lemeraku, byonna bimanyi. Nti lwana, alwanira ki? Talo ye Ssaabalwanyi. Akati gwe bwakukyalira ewamu olaba bwe tubulwa ebigambo eby'okumugamba ne tutandika okwogera ebintu ebitagasa, okumutendereza obutendere. Omuntu oba tolina kyamugamba ng'azze n'akukyalira, owendinga apu ng'otandise omuwaaniriza ng'onyumye okweyambadde bulungi olwaleero nno. Singa nno bulijjo oyambala bweyo olaba naye okoze kombine. Edda ffe twakiyitanga combination nga tukiyita kombine. Oli bw'oba nga tolina kyamugamba ky'amakulu otandika omuwaaniriza.
wakula ne bwaba mukyala mukazi muwala nga tolina kyamuga nti owaayi jangu tufune nga mutabani wange wano badde mugamba nti kiki weetaaga abavubuka kiki kye mwetaaga cash flow simple fe kye tutaafuna nnyo naye omuvubuka yenna kati yeetaaga ki okusobola okutuukiriza ebyo renti transport biki olinawo akayingiza buli kanaku ate omuvubuka bwankyalira nze mba nina ekyomugamba ye sobola omugamba ekintu naye pulezidenti wajja okunkyalira masiba teri kigambo kisimva mu kamwa tewali babaabo bonna ba prime minister simanyi bani nabanja kispiika nze kasita mudaba bwente mu maaso mba sina kyamuga kuba byonna abimanyi abantu bwonna babimanyi naye mukama atube kiseera kituuke ng'omuntu buli maka kyegaagala ogamba omukulu kimutuukako mu ngeri emu oba endala nekikolebwako nga bwe kyetaagisa otherwise bwe tutaabeeko kye tugamba nga bwe tukuziddwa ffe 6 abaavu 7 abaavu 8 abaavu oluusi tukuzibwa nga tetulina kye tuyinza kugamba batukulembera ng'osirika busiri olina kusirika nekifuuka omuze nekifuuka empisa nti omuntu tolina kubaako kyogamba era kyetulimu eruuyi kituufu ddala abantu abasinga tebalina kye bagamba ali awo bubeezi visioni yaffe ey'abaddugavu ey'abaganda mu Uganda zaalibwa soma fumbirwa zimba fa zaalibwa soma fumbirwa zimba fa ye vision so ekyo bw'okituukiriza oba omaze nze bwe mba nga ntudde nga ndowooza ekiddako 2026 ebintu bye tulina okutunuulira bijja kuba bingi ani anaatukyalira tubeeko kye tumugamba tulina kye tugamba bannaye oyinza otya okuŋŋamba nti kino bannaye ebigambo bimbula lwakuba omutwe gwange bwe nfuna idea ate guleta idea endala n'endala 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 kyensonga lwaki nalemwa nnyo n'okusoma kubanga omusomesa bwe yansomesanga nga bwaŋŋamba ekintu ng'omutwe gwange guyiye ebintu birala bingi nnyo 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 ku ssaawe ngenda okudda babu nga yagenze ddala nisinze ebimu byakoze eki byasomesezza kubanga omutwe gwe guba gukoze eki tukkirize nti abo abajja betugenda okulonda baleme kutunuulira bwavu bw'abantu oba bunafu bw'abantu wabula banoonye obusobozi bwabwe potential kizibu nno okulaba potential mu muntu amaanyi oluusi kiyinza okutwalira emyaka egi nolaba potential mu muntu naye gwe bw'omulaba obulabye nti mwavu wuuyo talina kyayogera talina kyagamba problem potential ye ki in spite of him being over her being poor what is her potential ayinza okuba nga mukazi azaala balongo nga katonda yamuwa ye azaala balongo bokka ate talina sente zibalabirira naye potential ye gye tutunuulira so si byatakola ki byatasobola
ekiddako nga tumaliriza kumpi tugenda kumaliriza tukya okutunuulira ekyo kakati ng'eggwanga kyangu nnyo okutunuulira omwavu n'omisinga obusobozi bwe. Now ekirala emirundi egisinga ndowooza bwe bunafu wano ndaba obunafu oli ayinza okutunuulira obunafu bwo n'amisinga okutunuulira amaanyi go. Ekyo nno nkiwaako example ng'eti omuntu ayinza okulabika awo nti munafu naye ng'ate obunafu bwobwo ge maanyi ge. Kati katugambe owasizza omukyala munafu, tamanyi kufumba, tamanyi kukola mirimu, talina kyamanyi, munafu n'okukola tayagala. Ate ng'oyagala emirembe naawe ogenda okwesanga ng'obunafu bw'oyo omukyala mu butaagala kukola bwe ate mw'ojja emirembe gyo. Kakati ate ago tegaba tegafuuse maanyi. So kati naye oyinza okwemfasayizinga omukyala atayagala kwoza ngoye, atayagala kukola ki, naye ng'ate mu bunafu bwo mwakuweere eddembe gwe osobola okubaako naawe byoddukanya. Kiki kyetugamba omuntu nkolabamu ki? Nyinza okukulonda obunafu bwo, nyinza okutunuulira obunafu bwa maawo bwo bwa Kyagulanyi nembulwa amaanyi ge, nentunuulira obwavu bw'omuntu mu kusoma, mu byenfuna, mu by'obugagga, mu buli kimu. Nentunuulira obwavu bwe nemba ate nga sirabye busobozi bwe, kubanga ate awo bwo ebyo byalimu obunafu, obwavu bwe, obutasoma bwe, ate nga ge maanyi ge, bwe busobozi bwe. Kansembyeyo kino ng'eggwanga lwaki mulowooza tufuna aid, obuyambi? Ffe tetulina ambition eyaffe nti katwegaggawalize tuti oba tukole kino oba kiri tugirina. Naye omutawaana ng'eggwanga bwe twezukuka tulowooza immediately ani agenda okunyamba. Gw'oluzukuka nkulabye si kyafudde, naye obwedda nninda gwe tuwonye nti kiki, ate waliwo akaliwo nkulabye si kyafudde. We expected, tukyagala era kyetunoonya ani anyamba olwaleero. Ne gavumenti yaffe enoonya ani, nsi ki yeneekola petroli waffe, nsi ki yeneesima golodi waffe. Mmwe temusobola mwesimira n'enkumbi. Oluusi ffe tubuuza ebibuuzo ebyobusiru, tumukwate ffe tumwesimire n'enkumbi zaffe n'ensuuluulu, tugyeyo golodi waffe tumwekyanuusise tumwetundire. Kati omukyayina ava eri ati atugyeko, tetulina nkumbi, tetulina nsuuluulu. Kale ekyo kyakusaaga mu katono, naye twandiyisimirire golodi waffe mu ngeri yaffe. Ojjayo ekitole kyeki ng'otunda wano Kenya. Kasita kiyita okuba amatuufu. Naye ssebo kakati tunoonya ani anaamugjayo. Omusajja agenda otubba, agenda omugjayo. Gweoyinza bw'aba ggwe ne bakuwa ekirombe nti gw'osimu, ng'oyinza obutabba golodi oyo era bajja mubba, amafuta bajja gabba. Buli kaseera ambition eyaffe tugizikiza bbu, ne tunoonya ani anaatuyamba. Omuntu ogenda kuwasa mukazi wuwo gw'omukwanyi, si ffe tukutumye okumukwana. Neraba bw'otukuba ekibaluwa ekiriko buli kye mwetaaga okufumbirwa,
ne sumbuusa kwezirise n'amandazi mitwalo 2 napkin ani ananyamba gye bali twagala kuyambibwa notawanya abantu sebo ngaffe abalina abantu nuga nti ezo sente nazijjawa oba oliawo nga n'omulala aleese ekipapula kiriko sumbuusa kiriko amagi entebe ayagala kutwala sebo entebe fridge ani akutumye okuwasa ffenna kati totta ebigendererwa byaffe tukole ekikyo okuyamba aid kubanga bakituteekamu mentally wano abazungu we are supposed to be helped tuli banafu tulina kuyambibwa era ne batuwa ebyasomebwa byonna bye tusoma nga byakutuyamba buyambi si kubanga bo wabula okusobola okutegeerako akatono nga bo naguno gujjwa tulina syndrome eyo kiki kyeŋŋamba wano mu bwe tugenda okulonda ani anaatusiba ku bintu ebyo ebyokuyambibwa tusumululwe tuyingire okwemalirira oba gold tumusibisa nsuuluulu tuddeyo ffe mu stone age tubeere gold waffe tumwesimire n'ensuuluulu tumwesaanuusize kisoboka yengeri yokka gye tujja okukulaakulana naye ate kati olwekyo omukyali namukusimira gwe tomulabye nako n'ebimusaanuusa bye babireese okwo kulaakulana olimba mulala owulidde kati kwabawo abakulu abeesimbyewo ani agenda okutujja mu buyambibwa tufuuke abayambi nga ffe tuyamba Afirika lwe lutalo lweriko olwaleero lwelutalo luliko mu Uganda obutatunuulira bintu ebyo obunafu bwaffe n'amaanyi gaffe nze nakibagamba omukyoli mukyoli naye alina amaanyi ge alina n'obunafu bwe naye byombi tubikozesa tutya ne tubivungisa ne bivaamu sente zitukolere ki zituwa obulamu zituwa eddembe zituwa ekigendererwa omunyankole alina amaanyi ge omulaŋŋa alina amaanyi ge omujapadoora alina amaanyi ge ago gonna maanyi naye ffe tugenda tutunulira bunafu bwokka abaganda balina amaanyi gaabwe naye tutunulira bunafu bwokka obwabwe tetutunulira potential busobozi bwabwe wano tetutunulira busobozi bwa muntu tunoonya obunafu bwe ne tubugulumiza naye ne Katonda kennyini yakweka obunafu bwaffe ebyo bye muyita ebitundu ebyekyama eruyi bunafu bwaffe ng'abantu so nga ate waliwo amaanyi gaakyo so tunoonye ekyo ekijja okutujja mu kuyambibwa ne muwamaka ng'ozadde abaana ndowooza ekikubaweerezesa basome batuuke ekiseera bakuviire nga si gwe olina okuba nga obayamba nga bakola ki nga basobola bokukola ki okweyamba aye n'okuyamba abalala ffenna tukyagala tuve mu kuyambibwa naye waliwo abafuzi ate abaagala otuleka mu kuyambibwa atya onsekeredde kwata ebbaasa oyo akuleka mu kituluba ekyo ekyokuyambibwa oli wange ani is he ours yes kitaawe yali yeruweru kwata ate nabo
Gavumenti etuyambe ekigambo weekiri kyajjadda. Gavumenti etuyambe. Gavumenti ekuyamba biki? Gw'ogiyamba. Gavumenti teriiyo, bali bantu. Nga bwe bagamba nti Kampala si bizimbe. Gavumenti y'omulooza kizimbe. Nti parliament. Nti gavumenti kizimbe kya parliament. Gavumenti si kizimbe, nabali abaliyo bantu. So, tutunuulira obwavu tubumanye nti weebuli. Naye potential ki etulimu nga tuli baavu? Busobozi ki bwe tulina mu bwavu bwaffe? Wazaalibwa mu maka maavu, kitaawo si mugagga. Tewazaalibwa mu bagagga kwagalana. Wazaalibwa mu baavu twekembe. Naye obusobozi buki? Embeera eyinza okutuuka ate obusobozi obw'enjawulo. Nga ghetto bwe yaleetera Bobi Wine embeera ey'okwagala okuyamba oba abantu. Embeera. Si obwavu, mbeera. Potential yaffe si mbeera. Obusobozi bwaffe singa mba mukubi wa bikonde. Tekitegeeza nti bwe siba na ssente nga ndi mwavu sijja biku. Oba bw'onojja sijja kukuba kikonde. Nenga nti ndi mwavu nti kiki. Ate nga amaanyi ngawulira ngalina, bwe mba ngalina nkukuba potential yange njirina. Naye eky'obwavu kindiko. Ambition. Tuggalewo okwagala okuyambibwa, mulonde omuntu agenda okutujja mu kuyambibwa. Gandhi yagamba abayindi nti bannange eno ennyanja bagiyita Indian Ocean. Mwe muva omunnyo abazungu gwe batuguza. Lwaki India teyeekolera munnyo gwayo nga n'ennyanja eri wano bagiyita Indian Ocean nga n'omunnyo mwe guva? Leero India eri walala, eri waggulu. Ebimu ku lwa musajja oyo naye yalina ebizibu bye. Naye ali waggulu. India ali waggulu. Nuclear gundi. Ali mu nuclear simanyi biki ebyo. Febe tutatuukanga namu simanyi oba tunaabituukamu. Abayindi batandika okwekolera omunnyo gwabwe. Naffe twesimire gold waffe n'amafuta gaffe mu ngeri zaffe. Batuveeko bali abazungu. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Linnya eddene lya Yesu Kristo.